Eno ye program yo ensulo eyencha 103 BNTV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi muganda wange era mwanyenaze ate nesimye okuba naawe enchene ya leero. Mukama yebale kuzisa mu kiro kino nga bwoli nange nga ndi mulamu era atugolokosa. Tweyanziza omukisa ogwo. Webale okukifuula nti kyansonga mu makaago, mu bulamu bwo, mu nyumba yeeyo, nti nze nga sinnakola kintu kyonna. Mala kuwuliza programu yaffe enengazi. Ensulo y'enkya ku TV yaffe ennungi 3ABN. Nsaba Katonda akwongera omukisa ogwo na bulijjo. Era bambi tuveewo nga tuna kye tuyize mu maaso ga Katonda waffe. Enchene ya leero ayogera naawe ye Grace Kawesa. Grace Kawesa omusanga Kirekeeri, Kireka Hill Church, Conference Church. Eri kumpi ne Prime Radio. Abajiwuliriza abatamanyi weeri otega 91.9 FM ogifuna. Abali mu ggwanga lino, abali ebweru ku mitimbagano era kweri. Grace ono akolera Bugema University main campus eri mu Luweero okwatagalaza Zirobe Road. Ye Mukama nga bwasiimye tuyigiramu naawe ekyokuyiga kino ekituzaamu amaanyi, ekitulaga Katonda waffe, ekitugata ne Katonda ng'olunaku lwakatandika lupya ne tutambula nga tulina amaanyi agavudde mu ggulu. Kya muwendo gye tuli okuwangayo akadde okuyiga. Tugenda okufuna ekyokuyiga ate kirungi. Naye nga situnayiga katwegayire Katonda tuwe omwoyo awandiise ebigambo bino yaba atuyigiriza amazima g'ekigambo gasobole okukola ekyenjawulo mu bulamu bwaffe. Kale katwewombeeke kakkana n'abaana bakakkanye mu baana baawo tuweeyo okusaba. Katonda kitaffe omulungi ali mu ggulu. Ate tuzze mu maaso go enchene ennungi eya leero gy'otuwadde okutuukako nga twagala otuyigirize ekigambo kyo kubanga mwe muli obulamu. Tuwe embeera ennungi n'Omwoyo Omutukuvu atuyigirize tuwulire tukole nga bw'osiima okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ate enchene ya leero ekyokuyiga kye tugenda okuyigako kirina omutwe nga gwa kibuuzo. Ekibuuzo kigamba olituusa ddi? Olituusa ddi? Ekyokuyiga kivudde mu Matayo essuula eno eya 24 owunyiirwana 8. Lugamba bwe luti, naye omuddu oyo omubi bw'aligamba mu mutima gwe nti Mukama wange aludde. Omuddu oyo omubi bw'aligamba mu mutima gwe nti Mukama wange aludde. Katonda waffe yasuubiza Abulamu nti ezzadde lye lyandibadde eggwanga eddene eririsenga mu nsi enzuubize. Bisuubizo bya Katonda. So tulaba nga oluvannyuma lw'emyaka nga 400 tekyatuukibwako, tekyabaawo kye bayita emyaka 400 muganda wange nno, omwaka gumu, 2, 10, 100, 2, 3, 4. Tokiyita ebbanga ettono. Naye nga Mukama ka Katonda kyasuubizibwa Abulamu. Era n'abaana ba Isirayiri batwala emyaka 400 nga tebannaba na kuyingira mu nsi eno nsuubize Kanani. Njagala otegeere ekigambo kye bayita emyaka 400. Si nnaku nnya nti oba myezi 4. Naye oba okyalina essuubi eyo munda mu ggwe. Kiringa omusajja bw'anaagamba omwana omuwala nti owange nja kuwasa naye gumiikiriza nkola ki? Nkomawo. Ne wayita omwaka, ne wayita omwezi, ne wayita emyaka 134. Yoba mu myaka egyaffe egya bulijjo oba okyatunula obuwala okyali ng'omuwala omuto omuvubuka. Naye ng'ekisuubizo kino kyali kyakukuuma paka nga Mukama akoze eki? Akituukiriza. Ate abantu ba Katonda baamala emyaka emirala 2 nga bali mu Misiri nga bafugibwa ng'abaddu. Abaana ba Isirayiri ebyo
si 10 si 2 naye ebikumi 200. Ekyankomeredde abantu ba Katonda bano baava e Misiri kituufu naye era ne baavaayo njagala okitegeere nti waayitawo emyaka emirala ebikumi meka 400 ng'ekisuubizo ky'okuyingira mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gwaki gwenki tekinnabakola ki kutuukira nga kikyali kirooto. Bw'obeera gwe ebisuubizo bya Katonda bino ebbanga lino bwe ligendera nga liwanvuwa biba bikyakola amakulu gy'oli oba okyabikkirizaamu ddala binaabaayo. Abamu bwe tulemererwa nno wano ne tuggwamu amaanyi tebya Katonda tebikola tebituukirira yani sitaani awo watwalira omukisa n'atukuba omwama nti okyali ku bya Katonda nno n'okifunamu geraba ebbanga bwe litambudde kitokolako bw'oti ebyamangu weebiri. Naye ekyokuyiga kino kizze gye tuli kizze gye ndi kizze gy'oli okukugumya newankubadde ebisuubizo bya Katonda waffe birabika ng'ebirwawo ekiseera kyabwe kituuka nebikola ki nebituukirira kuba Katonda alina kalenda ye. Katonda alina kalenda ye kwakolera ebiki ebintu bye tulina okukkiriza okutambuliramu ffe ng'abaki ng'abantu. Njagala bwetegereza abaana bana omuddu Omwebbulaniya eyali mu Misiri ng'alafuuba n'akutta essubi akola amatafaali baakolanga emirimu bambi naye nga mu bwongo mulimu ekisuubizo ti Mukama alitwala mu nsi ensuubizo bakirituuka ddi naye nga bakola mu bugubi mu bulumi naye nga basaba Mukama nga beewuunya oba alituukiriza ekisuubizo kino gye bali ne kibeerawo. Tegereza omwana oyo Omwebbulaniya eyagambibwa bajjajjaabe nti bajjajjaabe bamugambanga nti Katonda yasuubiza abaana bano okuyingira mu nsi enki ensuubize. Ekiseera nno kyali kiwambe ekirimu emirembe gy'abajjajja b'abajjajja newankubadde kyali kiwambe njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze Katonda bw'asuubiza ekintu akituukiriza newankubadde nga tulabanga ekiruddewo ekyava ku baana ba Isirayiri bano baasuubizibwa ne wayita ebbanga ne batambira mu bulamu bw'okukola ki bw'okulindirira ekyasuubizibwa. Ebbanga lyali ddene yeetagamu obugumiikiriza. Simanyi bugumiikiriza bw'olina simanyi bimeka by'olina ng'ebisuubizo bya Katonda mu bulamu bwo olwaleero simanyi bimeka by'otadde naye ekyokuyiga kino kizze kukutegeeza nti ebisuubizo bya Katonda bituukirira mu kiseera kya Katonda ekiki ekigere. Newankubadde nga Katonda yakumba ekisuubizo kye eri Isirayiri ng'anulibwa mu bunyage okumala emyaka n'emyaka, ekisuubizo eri Abulaamu kyandabise ng'ekitasoboka mu kutegeera okw'obuntu. Leero abantu bayinza okukemebwa. Leero oyinza okukemebwa muganda wange ne mwannyinaze gwandaba n'owulira mu ngeri y'emu ng'abaana ba Katonda bano Abayisirayiri bwe baawulira nga balaba ebisuubizibwa tebikola ki, ensala ziringa ezitagenda mu ggulu, ebyabaala biyitamu, ye ebyanga alijja ddi okunyanukula. Waliwo neiba wange yafunye okusoomozebwa wiiki eyo agenze ne tusaba naye bwe twageba ne Katonda Katonda aliruddawa bino nga bizze tetusaba takola. Ebyo bibeerawo mu bulamu bw'abaana bw'abantu bikyayinza okubeerawo mu bulamu bwange n'obubu naye Katonda asuubiza muntu si muntu. Katonda asuubiza si muntu nti yeerabira oba ne yejjusa kye yayogedde. Kye tulina okukola kukkiriza mu kiseera ky'ekituufu we kirituuka ekino kigenda kuvaayo nga bakoze ki nga bakisuubiza. Nga wayise ekiseera Mukama yakituukiriza naye we tusomye wagambye nti omuddu ono omubi bwe yamanyanga Mukama we aluddewo n'agamba neeroza Mukama wange ono nga bw'aluddewo oba nve ne ku mulamwa. Olwaleero muganda wange ne mwannyinaze tokemebwanga kubuusabuusa bisuubizo bya Katonda kubanga waliwo mukwano gwange yaŋŋamba nti mukwano we yali anoonya mu nnyumba n'asanga ebbaluwa
eyawandikibwa mu biseera bya Ssematalo owookubiri wayise emyaka naye nga bwe yagisomaamu yali egamba nti Yesu Kristo anaatera okudda era akaseera k'okudda kwa Yesu Kristo kasembedde nnyo okusinziira ku kyendaba mu nsi ng'abantu battiŋŋana baddemu omutima ogw'omuntu naye weebuuze Ssematalo owookubiri yaliwo mu mwaka ki ono we yawandiikira ensonga eyo ne leero wayise kiki ekiseera Yesu tannadda. Sitaani ayinza okuteekamu ekirowoozo ekigamba nti ebisuubizo bya Mukama tebituukirira n'okudda kwa Yesu bigambo bugambo tebiriiyo. Njagala okutegeeza Yesu Kristo okudda kwe kuli mu nteekateeka ya Katonda. Mukama kyatwagaza kiri kimu kukikkiriza ate tukyetegekere. Tosuulanga ennanga tobivangako sigala ng'okyakiriko tambula ng'okimanyi kubanga ne bannaffe bajjajjaffe abaasooka baatambuliranga mu ssuubi ly'okudda kwani kwa Yesu Kristo. Tujja kulaba maaso awo lwaki ekisuubizo kino kirabika ng'ekirooto, kirabika ng'ekitajja kubeerawo, kirabika ng'ekitatuukirira. Tugenda kukiraba maaso awo mpola mpola. Yesu yagamba nti tetuyingirangamu endowooza eno ey'omuddu omubi. Muganda wange toyingirangamu endowooza eno ey'omuddu omubi nti awo Mukama wange alabika takyaze, yali alina waamusuubirira. Yerabira nti pulogulaamu ya Mukama we seyali yiye, yali ya Mukama we. Ye ng'omuddu we ng'alina kugikkiriza buki bukkiriza. Setaani atera otukuba obwamu obwo yabuleeta mu matu gaffe atujje ku mulamwa ate ye akimanyi nti ekiseera kikoze eki kimumweddeko. Ekiseera ekyokubeera nga tukyalindirira okujja kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri mu mazima kyoleka kusaasana bulungi bwa Katonda. Ekitegeeza nti ffe okulaba nga ekiseera ky'okudda kwa Mukama waffe kiringa ekikyali ekiwanvu, kiringa ekigaanye okutuukirira, mulimu okusaasira kwa Katonda n'ekisa kya Katonda eri ggwe mwannyinaza ndaba, eri ggwe muganda wange ndaba era mpuliriza. Osanga yandibadde yazze eggulo oba ekyasa kiri okiraba muganda wange. Gwe lowooza singa Yesu Kristo yali akomyewo omulembe guli ogw'emabega so si guno, gulowooza abavubuka be tulina olwaleero ab'omulembe guno bandirokose? Singa Yesu ono yagira mu kaseera COVID bwe yakyakira ennyo mu nsi zonna zonna n'atonnya naawo be pu, gulowooza obulamu bwo n'obwange bwali bweteefuteefu okugenda ne Yesu essaawa eyo? Nze kingumya kiri kimu, Katonda ayogera mwesigwa ate wanteekateeka ate alina okwagala gy'oli. Katonda akwagala, taagala ozikirire. Katonda akulowoozaako emisana n'ekiro. Katonda nga nawamu n'eggye ly'omugulu ly'abamalayika bakola kyonna kye basobola okununula. Mukama takolagana naffe nga kirindi oba kiguruupu, nedda. Akolagana naawe nga ggwe bw'oli era akumanyi nga ggwe weeyita erinnya lyo. Era obulokozi bw'akola akolera mwoyo gwo. Gubuza singa Yesu yazze eggulu badde ogenda oba singa yajja luli. Kale katulowoozeemu engeri endala. Singa Yesu yakomyewo eggulo, leero si lwa Wednesday, yes. Singa yakomyewo eggulo ku Tuesday, lowoozaamu awo. Singa yakomyewo eggulo tewandibaddeyo nate lunaku lwe twafunye mukisa kwogera bigambo nga bino. Okiraba? So nga ate eriyo muganda wo ne muganda wange atanaba kutegeera bigambo bya bulokozi, kati singa akomyewo olowooza muganda wange oyo muganda w'oyo anaaba afunye omukisa okugenda mu buloko mu bwakabaka bwa Katonda. Katonda mu bwakatonda bwe ayina ensonga. Okubaawo kuno agambye kulimu ekisa kya Katonda n'okusaasira kwa Katonda. Tolowooza nti yeebasa atulese tubonebone ensi ejjudde omusana. Ewaffe eyo
tuli balimi naye singa olaba ekiri ku malimiro g'abantu tukaba ne ku nsi tukolako ki ensi etuyigiriza amafuta geekanamye ebintu ebirabika abantu banoonya emirimu katonda alinga eyakyala katonda alinga eyeebase alinga eyatuvaako nedda nnyabo nedda muganda wange katonda ali mu kontrol ebintu byonna biri mu mukono gwe naye olw'ensonga eno enkulu bw'alaba obulamu bwange bw'alaba obulamu bwo waliwo akabulawo bw'alaba omulimu gwe tulina okukola waliwo gutanaba kutuuka naye ate nga nja kutegeeza abantu ba katonda gye bali abatanaba kutegeera mazima gano abalinze wabeewo omubaka atuuka gye bali kati katonda olwokubanga yafuga ensi eno yonna abamanyi kyava akusaba n'akwegayira tubeere abagumiikiriza nga bwe tukola omulimu gwani tulindire nga bwe tukola ki nga bwe tukola kaakano Yesu alinzeeko akulinzeeko gwe nange ekiseera kino ekyokulindako kyakweteekateeka kwa muntu sekinnoomu kukwo si kwa famiri naye kukwo nga gwe nga nze mu byokola bulijjo teekamu ensonga y'okweteekateeka nga gwe kubanga obulokozi Kristo waffe bwateekateeka okutuwa obulamu bwateekateeka okutuwa bw'abantu sekinnoomu singa ekkanisa yonna tutwale omutawaana okwesa ekiseera kino ekyokulindako abaagalwa nga bwe tugabana Kristo Yesu n'abatanaba kumutegeera bw'abaawo omukisa gwonna gukozese oyirokola omwoyo gw'omuntu oyo nga tomanyi mu kigambo ekyo muwulire ekyomanyi ku Yesu Kristo gwe tulinda eriyo abantu abali mu nsi muno muganda ne mwannyinaze abatambula nga tebalina ssuubi lya kudda kwa Kristo ngayo buli kimu kiggwera wano ngera ye bafa bamanyi ebintu byonna bikoze eki abantu abo katonda bw'akebera mu lisiti ye abalaba nga mwebali nga nze naawe ffe tulina okutwala omutawaana okuyita mu kwolesebwa n'okuluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu okutuusa obubaka buno eri abantu bano tukisabire kitubeere ku mutima kubanga ye agamba buli muntu ajja kufuna ku mukisa ogw'okutegeera enjiri eno ey'obwakabaka ng'enkomerero yabona tennaba kutuuka kitundu ki ky'ozannya mu bulamu ozannya ekitundu kyo nzannya ekitundu kyange oba wemulugunya mukama aludde ensi etutamye mukama avaayo ddi mukama tatulaba nedda si kyekyo katonda gwe tusinza katonda wakwagala katonda wakisa yatonda mu kifaananyi kyo omuwendo gwakutaddeko munene akwagala takwagala kubeera mu mbeera eno bweti yateekateeka nga tonnaba nakuzaalibwa olituusa ddi tuveemu omwoyo gw'omuddu oli omubi mukama waffe aluddeyo waliwo ensonga Petero ekyokubiri bw'oba olina bayibuli yo essula 3:9 agamba ebigambo bino Petero ekyokubiri essula 3:9 nti mukama waffe talusa teyasuubiza nga abalala bwe balowooza okulwa wabula agumiikiriza gye bali obugumiikiriza bwa katonda buno kubanga Kristo waffe tannadda buliko ensonga muganda wange era Petero agyogedde agumiikiriza gye bali nga tayagala olaba omukwano ogwo olaba okwagala okwo nga tayagala muntu yenna kubula wabula batuuke kukwenenya tayagala obule tayagala mbule nayagala nkole ki nenenye nsonyibwe ebibi byange mu bulamu bwo bwa bulijjo otwala akaseera okwenenya otwala akaseera okwekeberamu nkombulamu bwo ne wenenya katonda akuyambe nkulemwa kwo nkusobya kwo okimanyi nti guno gwe mukisa gwatuteereddewo ekiseera ekyekisa waliwo obubaka omusumba waffe asumba yabushyalengako naffe bambi mwebaza nga nnyonnyola emyaka 23
kalenda ya Katonda. Naye mukwagala kayagamba nti bane mmanyi kalenda ya Katonda eringa yagwako nedda yagwako. Naye tuli mu kiseera kya kiki? Kya kisabusa. Alina kyayagala kigguke. Alina kyalaba ekibulamu mu bulamu bwo n'obwange. Tolowooza nti atudde asirise. Egguute lyebaka. Bakolera omwana w'omuntu kulaba ng'alokolebwa. Twala omukisa guno. Nze era nneebaza Katonda. Nabagambye dda buli lw'obeera omulamu. Nva ku byoga nti sinafuna mmere. Sinafuna sente mu nsawo. Naye ng'oli mulamu. Omulamu ye yeenenya. Omulamu yasaba Katonda. Omulamu Mukama gwakolaga naye nga tonnafa. Bakirifa n'ebikolwa ebiki ebirungi bikugoberere. Ng'okyali mulamu twala akaseera okulongoosa obulamu bwo n'okolagana ne Katonda. Tegeera lwaki tukyali wano olwaleero. Katukole ekitugwanidde mu maaso ga Katonda. Tuleme okwemalira ku bintu by'omu nsi byokka. Katukole nga tumanyi gye tugenda. Twetegereze ebiro nga bweyimiridde. Nga bwe biri. Wadde ekiseera kirabika ng'ekiwanvuko ennyo. Tekitegeeza nti Katonda yakyusa mu nteekateeka ye. Tegeera akantu ako. Nga bwe kyali ku baana ba Isirayiri. Yabasuubiza ne wayita emyaka egiwera, simanyi oba bwezizza emyaka 2. Naye ne batambira mu bulamu bw'okusuubira. Bwe kinaabeera nga kiri mu bwongo bwange n'obubwo, nankubadde enkola bino, naye Mukama wange akola ki? Akomawo. Kijja kutukugira engeri gye twekolamu ebyaffe, engeri gye twogeramu. Era tufeeyo nnyo okweteekateeka, kisobozese okubanga okudda kwa Kristo tekutuguddeko bugwi ng'ekiki ng'ekyambika. Saa Mukama akubeera enjeeni eyaleero mu nkola by'okola. Essuubira okudda kwa Kristo livuge bulijjo nga akagombe mu bulamu bwo n'obwange nti Mukama wange essaawa yonna akola ki? Kanteeketeeka ebyetaagisa. Kale katwegayirire. Twesiimye nnyo tweyanziza Katonda affe. Ebisuubizo bwe bituukirira. Oluusi tubirabanga ebiruddewo naye oba n'ensonga entuufu ey'obwa Katonda. Tuggyeemu omwoyo gw'omuddu oli omubi. Naye okulwawo okwo kuno kugasa ffe. Obulamu bwaffe tebunnatereera. Tubwonze mu maaso go Mukama obutereeze. Tuwe omwoyo omutukuvu atukubiriza okwenenya. Tukulembere nga tugenda okukola. Kuuma abaana baffe ku masomero gye bali. Abaana bye beetaaga Mukama bawe ng'okusiima ku bwe kuli. Naye tuwe nnyo ebyo eby'omwoyo. Mba mu byo mujja kuvaamu obulamu obutaggwaawo. Zaayo enkolagana yaffe nayo ayi Katonda. Tuwunde, tuzimbe mu kifaananyi kyo nga Katonda. Mu byonna Mukama tuwanguze ebikemo. Tubeere abamu ku bagenda osikira obwakabaka bwo obugenda okujja. Obubonesa kyo Mukama bwongere okutambula naffe okuva leero n'okweyongerayo. Twegayidde okuyita mu ssaddaaka ya Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Mukama abeere naawe. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.